Enkuba etonnyeko mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo mu ssaawa ez'olweggulo kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde olunaku olwaleero olw'Essande. Nze Ismail Nsubuga katusooke tulabe ebikulu ebikulembedde agaleero n'oluvannyuma nga kuleetere mu bujjuvu. Ebikulu mu gabuutikidde. Omubiri gwa General Eri Tumwine gutwaliddwa maka ge okumukungubagira. Abaddukanya essomero lya gavumenti ery'Amabindo baligadde lwa kaabuyonjo batya abaana okugwamu. Kuba bwe yatonnye n'ebbomoka emmanju. Omulabirizi James Sebagala asibudde abakristaayo b'e Namagabi gy'azaalwa. Mukama gy'akugamba nti kaakati genda eno ate gy'okola ki gy'ogenda. Okuzimba ekisaawe ky'ehoima kunaatera okuggwa abaakulemberamu omulimu boogedde. Ku pulojekiti tumazeewo emyaka 4. Ago n'amalala togasubwa mu gabuutikidde ku ssaawa emu. Nyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde akawungeezi kano lwe tugatandise n'abayizi ku ssomero lya gavumenti ery'Amabindo Primary School aboolekedde okubulwa we bakyama oluvannyuma lw'akakiiko okuggala kaabuyonjo gye babadde balina yokka nga gye bakozesa ku ssomero lino. Bano bagamba nti eri mu mbeera mbi ekiyinza okuviirako abaana bano okugigwamu. Essomero lya gavumenti ery'Amabindo Primary lisangibwa ku kyalo Mabinde Sembabule ng'abali kakiiko akaliruka bye basize okuggala kaabuyonjo olw'embeera gy'erimu. Kiddizyo omukulu w'essomero Namanya Lidia okwekubira endulumba akakiiko akadduka essomero Kayite School Management Committee olw'enkuba etonnya ensangi zino okujonna nga tebasize okugigala okutaasa embeera. Naye kuba bwe yatonnye n'ebbomoka emmanju kati banayiseyise mu bazadde naddala abakulembeze aba management twasazeewo tugigale tuteekebwe amaggwa emu okuleeta obuzibu. Agamba nti embeera ebizimbe ku ssomero lino nayo si nnungi era nga ebibiina bibiri ebya gavumenti ebiriwo nabyo tebyeyagaza nga lulina ekibiina ekiwempe ekirala kimu abazadde kye beeterawo. Sipiika w'eggombolola Mabindo Kamya Stephen awagidde ekyokuggala kaabuyonjo olw'oggwamu nga yebivuddeko yalina omukulu w'essomero ne bawandiikira bikikwatako kubayamba nga butereevu n'asaba basukiremu okubazimbira kaabuyonjo endala. Amabaluwa agasooka nawandiikira chairman w'eggombolola nawandiikira bakkaawo bonna naye saamanya nti nebbaluwa bwe zaagenda zaatuula butuuzi. N'olwekyo bwe bazeemu ne baŋŋamba nti toyi eguddemu nenzija nenjirambula nga kituufu eguddemu. Amagezi immediate ge nabaweereddewo gakuggala toyi kubanga ya bulabe. Uli akakiiko k'essomero Olisoni mwesezi ya gavumenti ensonga bagasiza kaabuyonjo eno kwe kuba nti abaana basuulirira okugwamu ate babonebone. Twekengedde kigenda okujja mu maaso kubanga singa omwana gwa mutoyo gye tuggadde kibadde jja tuwalira ssente nnyingi okugyayo omwana oyo n'oluusi tuvunaana naye ka tusazeewo toyo tukiggale kubanga twekubidde omulanga ewantu wonna naye tetusobodde kuyambibwa mu budde. Kansala w'eggombolola Mabino Nicholas Muzone ategeezezza nti bo nga bakansala batuukidde bikikwatako naye nga buteerere agamba nti biseera by'oli banebafuze bagaba ssente nnyo kyokka tebasobola kuvaayo okuyamba ku mbeera eno n'akubira omulanga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakole ku nsonga eyo. Akasente bakaleeta singa omwana badde aguddemu ssente baziteekamu nyingi awo okujja okukola ki okuyamba naye wano tebatuyambye tuli mu kutangira ekijja mu maaso. Twaleetaba abuyambi ba gavumenti batuwitoyo endala kubanga abaana banaatera okudda mu ssomero. Tusaba obuyambi eri gye muli byonna byonna tubikoze nga twekubira ndolukula nti bwetukwasaako tusobola okukwata okuziteekawo toyireti empya. Akulira ebyenjigiriza e Sembabule Kigwi Muhammad ategeezezza nti kaabuyonjo esinga ku masomero tezimala era tebalina nsimbi zikola ku bizibu byonna n'asaba abazadde nabo okwenyigiramu okugalabirira. Kuba oluusi naffe ssente zikola ki tezibaawo. Olwekyo abazadde namwe mbakubiriza muba mutudde mu nkiiko zammwe ne mukola ki tekigaana kubaako kemukola ki kemuyamba ssomero. Maria Nakyeyune yakusakidde eggule lino.
Abatuuze b'e Kamuli batadde poliisi y'omu kitundu kuninga ebannyonnyole ku nsonga eziviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu kyabwe. Bagamba nti bakooye abavubuka babbula bikolwa abeefunyiridde okufuuwa enjaga olwo ne bababba n'okukaka abakyala akaboozi. Abatuuze ku kyalo Obuwenge empya mu Kaseego Ward Northern Division e Kamuli nga bakulembeddwa Mayor Northern Division mu Jumbi Robert Mategi balajjanidde poliisi e Kamuli okusikira mu kubataasa kubayaga abasusse okufuuwa enjaga emisana ate ne batigumya n'ekiro. Mujumbi ategeezezza nti abayaga bano banyagulula abantu ebintu byabwe emisana tuko, bamenya enzigi z'amayumba, okubba ebisolo, okulimirira abantu bafumba ku byota ate bwe gutuuka ekiro ne gujja bagira. There is burglary which we call house breaking. There's the safety of animals, which include cows, goats, and sometimes birds. There is also safety of house belongings, like saucepans, jerrycans. There is even safety of meters for National Sewage Corporation, and then meters for umeme. Mujumbi ategeezezza nti bwebusiba kujja bagira kuba abayaga basalako ebiku byonna ne batuuka n'okukaka abakyala omukwano. Era wano wenkubire omulanga abatyamye n'okubira omulanga abatyamye mwena muli kumpuliriza aba Northern Division Council, Kamuli Municipality, Kamuli District ne Uganda yona nti obwibi twetaaga okugemera walala bwe tubanga tunaalwanisa obwibi obwo. Isa Jojo mutuuze ku kyalo kino agamba nti obubi bususse nga tebuvuddemu netemo. They have started killing people. There is a teacher who was killed around here, and I don't know really how much they took from him, but he was killed and left in the house. Ategeezza n'ekitala kino kye balina okukola kukwataganira mu kulaba nga bamala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Gunmen are there, panga men are also there. Not secure at all. They attack ladies to grab their handbags. They pick money from the pockets of the people. They even come and steal television. Tukubekyo kapere kirimu abayaga banendayi abayaga basinga poliisi amaani oja wairu watu walete yenani ayenga ezira buyambi buli kuvaayo mu kiseera. Abyogedde mu kikolo by'okwerinda olukubiddwa ku kyalo kino abayitiddwa adumira poliisi mu bitundu bya Busoga ey'obukiikakono Dr. Rashid. Tugenda kulwanyisa enjayi naye twagala tukwataganire ki? Tukwatiganire wamu. Poliisi ffekka tetusobola kulwanyisa bumenyi bw'amateeka nga temutwegasseeko. EPC w'e Kamuli yayita Rebecca ategeeza nga poliisi begenda okukola ebikwekeeto n'alabula abakulembeze ate bagenda okuddukira mu ofisi nga baagala okulunula abakwatiddwa. Nti abakulembeze kuba tubalaba mujja mukuta omuntu ate enkeera n'okomayo ne wa DPC tukoze tutya? Nze nja baleeta wano wenyini baswalize wano. Twagala kulwanyisa obubbi bwa waya ez'amasannyalaze n'ababba oyiro wa transformer ey'amasannyalaze nga bagattamu n'obutto ne bafumbisa chips ne mulya. Nathan Sengoba yakusakidde egguli lino. Bwetweyongerayo omulabirizi w'emikono James Williams Sebagala asiibudde abakristaayo gy'azaalwa ng'ateekateeka okuwummula emirimu. Asinzidde eno n'ayambalira abakristaayo abatakyalina ddiini nga baasigaza mannya. Ng'ebula emyezi 6 omulabirizi w'emikono James Williams Sebagala okuwummula olwaleero asiibudde abakristaayo mu busumba bw'e Namagabi ku kkanisa ya St. Stephen Namagabi gy'azaalwa ekisangibwa mu Kayunga Town Council. Mu kutuuka eno agenza atambuza bigere ng'awerekeddwako bbandi. Asimbye omuti ogw'ekijjukizo n'ateekako n'abaana 93 emikono. Anyukirenga okukola emirembe gyonna era omwongerengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa lwatuuka mu maaso g'akabo obutali. Ono yennyimidde olw'abakristaayo abatakyalina ddiini nga basigazza amannya ge babatuuma. Lwakubanga enku zambi mujjukire omutwe gwaffe manyiiza omwana ekkubo lyagwanidde okutambuliramu ne bw'alibanga akaddiye talirivaamu n'akatono. Omulabirizi asinzidde ku mukolo guno n'asiibula abakristaayo n'abasiimula okwagala kwe bamulaze. Mukama gy'akugamba nti kaakati genda eno ate gy'okola ki gy'ogenda. Kale no twagala okubebaza ab'e Namagabi olw'okwaniriza obulungi okulabirira ate n'okusiibula
bonna abo bagenda. Omusumba w'obusumba Daniel Sendagira asomedde omulabirizi alipoota y'obusumba buno nga muno muli okusimba omusiri gw'ennaanansi emitwalo 5 n'ekitundu gikulaakulanye obusumba. Twasomesa abakulembeze tusimbye ennaanansi ebikolo 4,405 mitwalo 4 n'ekitundu ku yiikazi 3 era tusimbye ekibira kya kalitunsi ebikolo tatalwasa teyabimbuulidde n'endowooza biringa mu 2. Ate mu kaweefube w'okutumbula ebyobulimi obulabirizi bwa Southampton buliko ekibinja ky'abantu 8 bwe kisindise mu ggwanga erya Isirairi okuyiga ennimi ey'omulembe. Bishop wa Southampton Nathan ayembesibwe yakulembeddemu ekibinja kino era nga basimbudde wano mu Kampala ku kanisa ya St Stephen's Kitara. Onagamba nti olugendo luno lwakuyambako okulongoosa enkozesa y'ettaka ery'ekkanisa mu byobulimi. Tugenda ku benchmarkinga mu nsi ya Isirairi balima batya. Olunaku lumu twawulidde nga even ettaka erimu eribalamako ebibala erimako abalundako ente n'ebirala lyava Uganda. Agamba nti kyennyamiza okuba nga Uganda ensi Katonda gye yawa ettaka egimu ate mulimu abantu abafa enjala ng'ab'Ekaramoja. Mumanyi tulina amataka mawanvu ate amalala tegalina bintu obwavu bwaki tulina obwavu ate Katonda yatuwa ettaka ly'amaanyi. Abamu ku bakristaayo abagendedde mu kibinja kino batubulidde bye beesunga okuyiga Isirairi mu byobulimi. Be balina tekinologi mu nsi yonna esinga ku nsonga z'ekyeya. Ettaka lyabwe lyo libi nnyo kyokka bo towulira nti no nga bwe tubadde nga tufiise ente Karamoja tufiise ente even in the western Uganda. N'obwoba oli wafundo osobola okukolerako ekintu ne kigaziwa n'olya n'onywa n'abafamire n'abalala ne balya. Olaba n'enkoko twagenda bweru basinga okulya ebintu byaffe eno naye ffe ababiruma oba ababirina tetumanyi mugaso gwabyo. David Musika Lyankolo ne Kajubi Fred be bakusakidde eggulire lino. Olaba mawulire gabuutikire ku Urban TV ne Bukedde TV 1 katumye mu kulendo lw'amazzi gakyali mangi tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Tukomawo mu gabuutikidde. Abasuubuzi mu katale k'emasindi baagala gavumenti ebawole ssente bagule loole kwe batambuliza ebyamaguzi. Batuyambe.
amawulire gabutikidde olunaku olwaleero omubiri gwa General Eritu Mwine gujiddwa mu ddwaliro ebbombo gye gubadde gwatwalibwa okugwolekeza mu maka agasangibwa e Nakasero gye bakumye olumbe. Eno wabaddeyo okusabira omwoyo gwe era abakungubazi bangi bagenzeeyo. Was a great multitude that no one could count from every side of the land. Therefore, they are before the throne of God and the Chief of Defense Forces, UPDF, Mbadi, Member of Parliament, will come in. Where we are right now, we can sustain ourselves. He's educated us at he's done everything that a father should do. Honorable Nganda is seeing and listening. Tumwine cannot be known by the job he did as a Minister of Security. You don't kill a policeman and you say, he has said you kill somebody. In Uganda, you will also die incidentally because you will also ensonga z'okukungubagira General Eritu Mwine tujja kuba twongera ozirambulula amawulire gaffe agaddako abani ssaawa 3 ne ku Bukedde ku ssaawa 4 mu gataliko nfufu. Kakati abasuubuzi mu katale k'e Masindi okubidde gavumenti omulango okubawola ensimbi basobole okuzimba store mwe batereka ebintu byabwe ko ne kugula emmotoka n'abayambako okutambuza ebyamaguzi. Okusaba kuno bakukoledde ku mukolo kwe batongolezza okusonda ensimbi ez'okuzimba store. Abasuubuzi mu katale ak'e Masindi abeegattira mu kibiina kya Masindi Mobile Market Vendors Association bawanjagidde gavumenti okubazimbira store mwe bagenda okutereka ebyamaguzi byabwe kibataasa okufiirizibwa nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Byaluhanga Geoffrey bagamba nti basusse okutulugunyizibwa landiroodi waabwe nga bongeza ssente ez'obupangisa. Tukusaba gavumenti etuyambe kati abasuubuzi abasasula emisolo abeemerezo gavumenti ya Museveni batuyambe ng'abantu ng'abasuubuzi batwombekere sitowa. Bongeddeko nti ng'oggyeko ensimbi ez'obupangisa balina n'ekizibu ekyabavuga ebimotoka nabo abasusse okubaggyako ensimbi ennyingi ate nga bafiirwa emigugu gyabwe nga bagitikkula. Abantu batwalize muno abasumma bakutwiba omu n'emigugu yaitu wano. Basabye gavumenti okubayamba ebawole ensimbi ze baneeyambisa okugula loola etambuza emigugu gyabwe nga bajja kusasula mu kibanja mpola. Izeyo tulole tufunire esitowa nebitube kulungi bagaluke batufunire emmotoka abakamu b'amamotoka hano bakutuchalenjinga muno okulabwire muno akwera abantu bayingi baita omukamu w'emmotoka hano niwo kuba naragira abokuba basuubuzi kibainike okola baine emigugu tibaina motoka tukuchweka buli mwezi sente zibatuyawo batusasuza buli mwezi buli mutwe gw'omuntu baine sente zibatusasuza zibasinga 15 kyonka tusasula emitwalo 5 kyonka twaikala twagambe store wegi ukaba batwaire itaka tugenda agiombeka mpaka manya tugyakozesa ki twina sente twina entaye kumara ne store tulime tulema nokundi gisasura sente tutalibaniza abasuuzo obundi bataina sente twamalira ntumeya yatwamagezi. Bino babyogedde mu kusonda ensimbi ez'okuzimba store ngeno yakumalawo obukadde 6 nga babadde ku Kijjumbwa Road we bapangisa. Meya wa Masindi Municipality Kyomuhendo Ronald akubiriza abasuubuzi okusigala obumu era bakolere wamu okutuukiriza ekirooto kyabwe. Abanyalupiragize mukimu runo waituko mukyale bidyo kwegayaga bidyo koraki Ssentebe wa LC Sooka Waswa Yusuf atendereza abasuubuzi olw'obumu. Mulamutandikira olubiri mwinakola kurutuulayo baleyokango omuhanda tibijja tuyamba. Iyo mbaka wa Masindi Municipality Job Businge awaddeyo akakadde kamu eri okuzimba akatale kano. Mbaletereke miliyoni 1 Joseph Baguma yakusakidde eggulire lino.
Wewali ddala Joseph. Ate omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ekya Hoima International Airport gutambula bulungi era nga wetwogerera gunaatera okugibwako engalo ng'okusinziira ku bakwasibwa omulimu guno aba SBC Uganda gumaliriziddwa ebitundu 88 ku buli 100 era gutambula bulungi ddala. Omulimu gw'okuzimba ekisaawe kya Hoima International Airport mu luka gw'Ekibale ng'oli kumpi kugwanga kino kyakuyambako okugonza ebyobusobozi n'okusima amafuta. Omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino gavumenti yagukwasa kampuni ya SBC Uganda. Omuwagizi wa kampuni Amos Mulisa agamba nti ebitundu 88 ku buli 100 ebituukiddwako gunaatuukira omwaka gwa 2023 bajja kuba bamaliriza okugujjako engalo. 2018 kati ku project tumazeewo emyaka 4 omwezi nga gumu oba 2 okusinziira ku mirimu gye tulina okukola wano ye kimu ku kisaawe kino ye runway kati gye muraba ategeeza nti omulimu gwakazimbibwa gwakamala obukadde bwa €309 kale projekiti yonna yeringa euros nga 309 ezizimba ekisaawe miliyoni 309 ezizimba kino ekisaawe kyonna. Oluvannyuma lw'okulambuza omulimu gwe batuuziza olukiiko ku Nyamasuga Primary School ne badduukirira ttiimu ya Kitereefu n'ebikozesebwa mu kuzannya omupiira ebyuma by'okyempola ku birubaalo ne tanka z'amazzi ebirala kubadde ekipa mu basula kasasiro n'ebirala okuyambako mu kutumbula ebyobuyonyi mu disitulikiti y'e Hoima. Bw'ali n'ekitebe kya disitulikiti y'e Hoima mu ggombolola ebukyaluka pikipiki nga zino zakuyambako abakulembeze ba disitulikiti mu byentambula ku mulimu ogw'okutumbula ebyobuyonjo. Tusalawo katugule motorcycles 4 ne tuziwa district nga tubasaba baziweereze ba health inspectors. Be bavudde wano bakwasisa abantu b'okukyalo Kigaaga nayikondo z'amazzi era n'abatuuze basanyusi nga batusina okunyeenyamu ku gaali byenjolo by'okufuna amazzi amayonjo. Mulisa Nnyonyi lwaki badduukiridde abantu bano. Tuli ku muliraano n'ennyanja. Ebitundu ebyo bitera nnyo okufuna obuzibu bwa endwadde ng'ezo ezikwataganye n'obujama n'obukyafu. Kati tusazeewo tufacilitatinga oba tuequipinge ba health inspectors. Abamu ku bakulembeze ba disitulikiti y'e Hoima okuli ssentebe Kirungi Kaduli basanyukidde enteekateeka ne basiba n'abalala babadduukirire. Kati batuwadde pikipiki 4 era tugenda kugaba birala mu communities. Batukoledde amasomero, batukoledde amazzi. Emikate era nga embaka wa pulezidenti y'e Hoima yeebaza abakampuni eno n'asaba abantu abafugi ebikozesebwa ebyenjawulo babikuume bulungi. Naye kakati zino items zetuwadde za kuyamba ku bantu baffe ku bintu by'obulamu. Kakati zino pikipiki zigenda kuba nga ba health workers bazikozesa okutambula mu maka and other areas. Maria Nantombwe yakusakidde guli eno. Kale tukwebaziza nnyo munaffe ekiseera kyowaddeyo netambula ffenna mawulire agabuutikidde sigenda kubanga nsukawo eddakiika ziringa 2 ziringa 3 ezibulayo okwera essaawa 2 ku ssaawa 4 lindirira agataliiko nfuufu ku Bukedde TV1 ku ssaawa 3 Urban TV the news mu lulimi oluzungu ate era ku ssaawa 3 ez'ekiro ku 10 akatonye z'5 Bukedde Farmer Radio embuutikizi wajja kubaayo amawulire mu lulimi oluganda. Olunaku olw'enkya Rose Kigongo Mwanga ajja kubaawo kutusaako amawulire agabuutikidde. Nze Ismail Nsubuga atakumira mpeera akunkumire.